obubi tunula ku mulembe gwa Firaawo ogutunulira be Allah bwe yaguzikiriza. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يغamba nga amaze okutuuka eri Firaawo, ya Firauna wange gwe Firauna, inni mazima nze gwolaba Musa gwe wakuza nga nkyali muto, rasulun ndi mutume min rabbil alamin okuva eri Allah omulezi w'ebitonde, eyo gye naddukira ngenza okukomawo nga bampadde amayinja ndi mutuma azze okusomesa oluvannyuma lw'okubeera nti nakulira mu maka go buli mbeera yonna gye weeyisanga mu ngimanyi. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق كمزم الدلا على ألا أقول على الله إلا الحق أنتم بطوف السسورة كوغرا كتوندانغا نيتو ميكيرزو كجاكو كوغرا مزما قد جئتكم بريت الدابان تبانغي ببينة وبجوليزو ويكوكونا روغراغا أنتم جمتمي من ربكم وكفير الله مرزوامي فأرسل معي بني إسرائيل يكين ديسي الله نغامبي انتي مبا أبا إسرائيل مباتوالي بابيرينغا بابا مبيوني رزو بيو إبيو باتوساكي بيو لتنتزي. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال أنا أقام بفراو إن كنت بوبيرك بموسى جئت أنغوليسي بآية إيشامagiro فأت بها تواغلو تكوليتي تكرابي كنا ما سوغفي إن كنت من الصادقين ووانغولين بوغيرا مزمانتي الدلاء الله يكتمي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه موسى يسول وانسوم غوغو ياينا فإذا هي ثعبان مبين باغين دو غويتي غريزانغا غفوكي ددالو مسوتو غوانا مدالو بوتالي واتشواني. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده نجا يومكونو gwe gyali agutadde mu kimeme ky'ekkanzu ye فإذا هي gwagenda okulabika baydaa'un nga mweru gutemaganira ddala bulungi linnaadiriini buli alina amaaso agalaba yagulaba n'ategeera nti kino kyamagero wabula kiyitirivu okusingako bye twali tulabye. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قومه باغامبا bakungu abali wo mukisere ekyo nga bagamba Firaawo min qaumi Firauna abali mu group ya Firaawo inna hadha mazima dala kino kyetulabye nono Musa kituletedde la sahirun Musa mulogo yennyini alimun omutendeko omukugu owanna maddala eyayigirizibwa eddogo ery'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyamagiro kyeyamuwa baakiyita ddogo. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يريد ayagala ekimuleesa omulamu omukulu yukhrijakum min ardikum abagobe mu nsi yammwe eno mugende nga mutambula nga muli mmomboze yabeere n'abantu be nga babeera muno mu nsi. famadha ta'murun nga mmwe bapaliyamenti bammemba abakulu obwenkolagana nabo mu kufuga ensi eno ki kyemuyinza okusalawo kyemuyinza okundagira okukola eri omuntu afaananako ng'oyo atatwagaliza mirembe mu nsi yaffe. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا abakungu ba parliament ne babeera nga bateesa nga bagamba mukama waabwe arje ogira omusa akasiiso muteekawo wabbali omuweeyo akadde agira yeerowooza oba aneemenya nadda ku nzikirizo yaffe oba nedda wa akhaahu ne muganda we naye musa akasiiso mugira omukuumirako wabbali muwe akadde wa arsil nga gwe bw'okyatuma fil madaini mu bibuga eby'enjawulo otume embalala otume kasese otume eggulu otume ebusiya ne mu buganda n'ebusoga abantu bonna obeere ng'obatumira hashirine bakuŋŋaane bajje balaba eddogo lino nabo batuleetera abalogo abannamaddala oba akyasaaga nti naffe tetusobola kukola byakoze. ya'tuuka bikulli saahirin aliim. ya'tuuka abantu boonoba otumye mu bitundu ebyo ebyenjawulo bajja kukuleetera bikulli saahirin buli mulogo yenna ge bamanyi mu kitundu nti yasinga abalogo banne alimun omutendeko omukugu owannamaddala ajja abeere nga abiisanya ne Musa ne Haruna babeere nga nabo bakakasa nti naffe weetuli. وجاء السحرة فرعون
قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة abalugo basonga ne bajja eri Firaawo mu biseera ebigere era nga bajja olw'okuba omukulu yali abayise ng'abayise mu bulange babeere nga bajja abayise mu lubiri babeereko bye boogeranya ku nsonga y'okutebenkeza eggwanga. Bajja saharatu Firawuna abalugo ba Firaawo be yali yeetaaga okuba mu nfuuyi ez'enjawulo. Kaalu ne batuukaawo ne bamugamba ng'ebintu byonna biwedde balya ino bwe banywa. Inna lana la ajran, ebyo byonna tubitegeera naye Firaawo tulina kye tukugamba mukama waffe Ssaabasajja. Inna lana la ajran, mu butuufu singa omulimu tugukola nga bw'ogwagala tulina we tufunira waliyo empeera gy'ogenda okutusasula singa in kunna nahnu al-ghalibin, singa tubeera nga ffe tuwangudde. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال فرعون agamba نعم, awojje ku mutwe otadde ku kibegabega. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo. Firaawo yagamba nti ddala wiguli wa innakum sekyo kyokka bakakasiza ddala nti mazima ddala mwesinga munawangula lamina almuqarrabin, mugenda kubeera abantu ab'okumwanjo wano ku lusegere lwange ku kabinenti efuga eggwanga. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا abasajja abalugo ne bagamba essaawa ng'etuuse nga bamaze okubeera nga bakanya ku lunaku lwali lwakubeera nga abantu bawummula lunaku lwayidirwa nkuuka ensi yonna egenda okwerolera. Ne bamala okukuŋŋaana mu kifo ekifaanaganako nga bw'onooyita ennamboole ne bagamba nti bakuŋŋaanye bonna abantu bazze okulaba. Kaalu abalugo bwe baatuuka mu kisaawe ng'ensi yonna ekuŋŋaanye ng'abakkiriza mu nsi eyo balimu babiri bokka kubamu akafaananyi nga batudde ku katebe kaabwawo. Musa ne Haruna muganda we be bakkiriza abagenda okwaŋŋanga Firaawo nga ye kabaka w'obudde obwo. Kabaka ng'amaze okkunga abantu bonna ab'ensi yonna bazze kuba kabaka yali ng'awulirwa nnyo ng'abantu bonna. Toyinza kulowooza mu magezi aga bujjo nti waabulawo eŋŋoma ezivuga yadde enkuuka ey'ekika eky'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebiti yabikunyumiza naye ggwe kubamu akafaananyi embeera nga bwe yali efaanana. Otunuli olabe abalugo baatuuka okwekaaliisa. Kaalu ne bagamba ya Musa wange ggwe Musa, imma an tulqiya bagwosooka okwanjula by'olina wa imma an nakuna nahnu almulqiin, oba ffe tuba tukusooka okubeera nga twanjula mu ddiiro ebyaffe. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال n'abagamba Musa alqu bassebo mmwe bamusooka okuteekawo ebyammwe ensi yerolere. falamma alqaw bwe baamala okwanjula ebyabwe ne babiteekawo saharu ayuna nnasi, ne babeera ng'amaaso g'abantu bagaloze ng'ekintu bwe bakiraba si bwe kiri butuufu bwakyo. wastarhabuhum, mu butuufu baabateekamu entiisa y'ekika ekya waggulu kubanga baakola ebyagala okwefaananyiriza ebyo ebya Musa. oluvannyuma lw'okubategeeza Musa byakola, wajaa'u bisihirin adiim, olwo baaleeta eddogo eryali ery'amaanyi. olaba Allah aliyita ery'amaanyi era ddala mu butuufu lyali ly'amaanyi kubanga baalina essuubi ly'okuyingira ebyobufuzi bagende mu lubiri beeriira ebyobwereere. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحينا netusindikira obubaka bwaffe mu ssaawa eyo nga Musa naye amaanyi gamuwedde kubanga Allah yatunyumiza mu aya endala nti ne Musa yafuna okutya mu mutima gwe. naye ne tumusindikira obubaka kubanga Allah yamugamba byonna mujja bikola nga mpulirira nga ndaba temubeerako okutya wabula mwe munyiikira okubeera nga mutema zikiri temugezaako okulegeza mu bya zikiri nze obudde bwonna nja kubanga wendi. wa awhayna twatuma obubaka bwaffe ila Musa eri Musa ne tumugamba an alqi asaka tutyo omuggo gwo guteeke ku ttaka. faidha hiya bagenda okwekanga nga Musa amaze guteeka ku ttaka talqafu nga gusokomera ma yafikuna byonna bye badde bajweteka ebyobulimba nga baloze na by'amaaso g'abantu. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق ومزم الله ناغول سنغاينغراو وبطل ما كانوا يعملون. byonna bantu ne babirabira ne bisazibwamu ne babiraba nti byabadde byabwewusira kwabadde kufera ebyo byonna bye babadde bakola abalogo abantu baavaawo nga bakakasizza nti byali bikyamu tegaali mazima. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
fagulibu hunalika mukadda kunno bawangulwa nabo ne bakkiriza wanqalabu sagirin ne basibaka ebyabwe ne baddeeka nga banyoomuufu era ng'amaanyi gabawedde. wa ulqiya as-saharatu abalugo bonna bakka wansi sajidina ne bavuunama olw'okuwa Musa ekitiibwa n'olw'okuwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. قالوا آمنا برب العالمين. قالوا nebagamba okuva n'olwaliro ffe ababadde abalugo kumakya akawungezi kagenda okukeera nga boogera bino amanna ffe tukkiriza birabbil alamin Allah oyo omulezi w'ebitonde. Allah kyoyo gwe bagamba rabbi Musa wa Harun omulezi w'ebitonde ye Katonda wa Musa ne Harun. okuva leero tuli basiraamu bakeesa enkya nga balokole naye bwagenda okuziba nga basiraamu. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون agamba آمنتم به مسزو ككرزو مسجو موسى قبل أن آذن لكم غسنا بكبا وركسا غسنا بكرزا sinabana kutaga kutegeera biki byakoze gye bigweredde. inna hadha la makrun mazima kano kakodyo makartumuhu fil madinati kemwayagadde okubeera nga mukatukola mu kibuga muno akukubeera nti mwene Musa mulabika mulina olukwe lwe mwagadde okukola mu kibuga muno nga mwekobanye okubeera nga mututuusaako ebizibu litukhriju minha ahlaha mwagala mu kibuga muno mwenna nga mwekobanye ne musogobamu abantu bannannyini kibuga kino fasawfa ta'lamuna mujja kimanya oluvannyuma nga tuvudde wano ka parliament yeetule kijja kuba kajja bajjuutuka mujja kulaba ekinaava mu y'ebiraka. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ebiddirira Allah agamba لأقطعن nteekwa okubeera nga ngenda batemako aidiyakum emikono gyammwe wa arjulakum n'amagulu gammwe min khilafin nga ntema mpaanyisa ntema omukono ogwa ddyo okugulu ntema kwa kkono thumma oluvannyuma sijja kkomaawo la usallibannakum ajma'in mwenna abasazeewo okusala eddiiro ngenda kubateeka ku misaalaba babakomerere mufiire ku misaalaba nga temulina mikono temulina magulu. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا nebamugamba inna mazima ffe ila rabbina wa katonda waffe munqalibun kasaje tunaaba tuzze ffe tetufuddeeyo kola kyokola byokola bijja kukoma ku bulamu bwansi naye tulisisinkana eri Allah kasita ffe tuzze eri Allah waffe ekyo tekijja kutuluma. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا توينا شوت ولا نلساوينو إلا كجاكو شوتلانغا أن آمنا بآيات ربنا تكرزا متكاغا الله وفي لما جاءتنا الفنمرو كبيرا تغاتو جدن تغاتيغيرا تغانيونيوكا ربنا نبديري كاتونا نبغامبا كاتونا وفي أفرغ علينا صبرا تكسابو توبو كريزو بسيمبرا يدارو كبو واماني watawafana muslimin bebana baba tukusaba tutenga tetukyuse kudda mu ddiini ya Firawo wabula tutenga tuli basiraamu tufiire ku nnono y'obusiraamu naye situsobola kuddayo eri Firawo bugumiikiriza bwe tukusaba kubanga obudde bwonna tugenda kuttibwa. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذر آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ نبغام بكونغ من قوم فرعون باليا بفراو
nga balaba Firaawo ebigambo bimusobedde ne bamugamba abakungu nga parliament zituula buli kaseera atadharu Musa osazeewo oleke Musa wa qawmahu n'abantu be liyufsidu fil ardi basaasaanye obwononefu mu nsi yaffe wayadharaka wa alihataka naye asalewo akuleke obeere ne bakatonda bo nga bonna bakatonda kuba yali yeeyita katonda asembayo okuba ow'amaanyi naye ng'eno eriyo bukatonda obuli kwerosiizi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu be baamulabula nti osazeewo omusajja oyo muleke abeere n'abantu be babeere mu nsi muno nga bakola busiraamu ate naye asirike akuleke ne bakatonda bo. Qaala n'agamba nti kijja kusoboka kitulabye ekisaana okubeera nga kikolebwa ekyayisibwa ku lunaku olwo sanukattilu tugenda kutta abnaahum abaana baabwe abalenzi kubanga abaana abalenzi bye basuubirwamu okubeera nga bajja kudda mu bifo byaffe abo buli anaazaalibwa ajja kuttibwa wanastahayi tugenda kubeera nga tulekawo nisaahum abaana abalamu nga be bawala wa inna fawqahum qahirun ate nga tukakasa nti waggulu waabwe tugenda kubeera nga tubakoza kajiri tugenda kubeera nga tubazinya endwale tugenda kubamalako emirembe n'obwekyusizo tubeere nga tubatulugunya nabo bategeere. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى n'agamba liqawmihi ng'agamba abantu b'oluvannyuma lw'okuwulira byonna ebigenda mu maaso buli lunaku waabangawo okuwuliziganya wakati wa paaliyamenti ne wakati w'abagoberezi ba Musa. Ista'iinu billah mwenywereze ku Allah wasbiru mugumiikirize ebintu si byangu. Innal arda mazima ensi eno gye mulaba lillahi ya Allah subhanahu wa ta'ala yurisuha agenda kugisikiza man yashaa'u min ibadina gwaliba yagadde min ibadihi mu baddu be wal aqibatu lil muttaqin enkomerere ennungi mukakase nti igenda kubeera nga yaba abakkiriza bokka. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا نبamugamba abagoberezi ng'amaze okubeera ng'abagumya uzina tutulugunyisiddwa ne tutuusibwako ebinyiizo by'ebika eby'enjawulo min qabli an ta'tiyana bw'obadde tonnaba kujja gye tuli wa min ba'di ma jiitana ate era kyekimu n'oluvannyuma ng'omaze okujja gye tuli era tukyatulugunyizibwa. Qaala Musa n'abagamba asa obuulyawo rabbukum mulezi wammwe yuhlika aduwakum lumu alizikiriza omulabe wammwe yastakhlifakum fil ardi n'abateeka mu nsi muno ne mubeera nga mmwe muzze mu bifo byammwe fayanzuru atunula alabe kaifa ta'maluuna mmwe mugenda kukola mutya mugenda kweyisa mutya mu nsi muno. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze atunyumiza nti ebyaddirira wakati wa Musa ne wakati w'abagoberezi ba Firaawo ne wakati wa Musa n'abagoberezi be. Allah agamba walakad akhadna mazima twateeka ekibonerezo kyaffe ala Firawuna ku bantu ba Firaawo ne tubatuusaako ekibonerezo kya kika ki bisiniina kyali kyanjala gw'omuwadde akatebe omusana ne gwaka ebyokulya ne bibula mu nsi muno wanaqsim min athamarat ne tubaleetera ebibala nga byakkekwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'akendeeza ebibala byabwe bye baali beeyagaliramu la'allahum yadhakkaruun nga tetunoonya okulaba nti abantu baneddako ne beebuulirira ne babeera nga bagoberera amateeka ga Allah. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا جاءتهم الحسنة يكرون بشابانغا كبتوسيكو قالوا ngabagamba lana hadhihi kine kirungi kivudde mu bye tukola ekine kirungi kyaffe
wa in tusibuhum sayyi'atun singa ekibi kyabanga kibatuuseeko ng'omusiiba yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ng'ekisiraani bakizza eri Musa n'abo baali nabo Musa nga bagamba be batuleetedde ebizibu bino ekikwa kya Musa n'abantu be. Alaa baalo twagala tubategeeze innama ta'iruhum inda Allah mazima ekikwa kyabwe ekyo n'ebizibu ebyabatuukangako byavanga eri Allah olw'ebyo embeera yaabwe gye beeyisangamu walakinna aktharahum la ya'lamun naye twakizuula ng'abangi baali nga tebakimanyi nti ebizibu ebibatuukako biva mu ebyo bye bakola ebinyiiza Allah. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا باتوكا نوكوغرا غبغامبا مهما تأتنا به من آية kyonna n'obuutuleetedde ng'ozze nakyo nga kyamagero gwe Musa litasharana bihi obeere ng'otuloga nakyo tusobole okufa ku mulamwa tukugoberere fama nahnu laka bimuminin tukkakasa nti tujja kukkiriza ne bwe kiriba ki. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الله قام بتواسين كيريا بانتوا بيتشبونيرزي كيرارا الطوفان شاري كامتبا nebabiranga amataba gabayisa bubinga gwonona ebintu byabwe gwonona amayumba gaabwe waljarada n'enzige neziri ebimera byabwe nezonona walkummala n'ensekere nezibeeranga zibafuukidde enkyambika ng'envunza ezaali mu Uganda nga ziri jjinja nga zifuukidde Uganda obuzibu waddafaadi'a ne tubaleetera ebikere ne bibazinya endubaale waddamma ne tubaleetera omusaayi nga buli wonna bakola omuntu bw'abanga afumbye caayi bw'agenda okufuka caayi guba musaayi ayati mufassalaati nga byamagero ebyenkukunala ebinnyonnyola nti Allah munyiivu fastakbaru beeyongeranga kwekuza wa kaanu qawman mujrimiin mu butuufu baali bantu boonoonyi nnyo. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز bwe kyamalanga okubatuukako nga kibatuddeko ekizito bubatuddeko obuzito bw'ekibonerezo Allah kye yali aleese gye bali nga bawulira embeera ebasusikiriddeko obuzito. Qaalu ya Musa ne bagamba wange gwe Musa webituuse tulabika nga twemenye ud'u lana rabbaka tusabire ku Katonda wo bima ahida indaka okusinziira ku ndagaano ze yali akozeeko naawe la in kashafta anna arrijza singa mbutuufu omwala n'otutikkulako akazito kano ak'ekibonerezo akatutuuseeko Allah kaatuleetedde mu bibonerezo byonna by'olaba twogedde okuva emabega lanu'minanna laka tukkakasa amazima gennyini wallahi tujja kukkiriza naye embeera mbi nnyo wala nursilanna ma'aka bani Israil era tujja kuwa batabani ba Isirayiri abaana ba Isirayiri ogende nabo gy'oliba oyagadde obbatwala naye embeera mbi nnyo tusabire Katonda waatujje ku kabaate kano ke tuliko. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. falamma kashafna anhum arrijza betwamala okubeera nga tubatikkulako obuzito bw'ekibonerezo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tiyali abatuusizzaako ila ajalin hum balighuh okutuukira ddala ku kaseera ko bennyini ke baali bataddewo nti kinaabanga kivuddewo tunakkiriza idha hum yankusun twagenda okulaba nga beefuulira mu kitinga embazzi ne babeera nga bakyukira ku bisinziiro byabwe ne batwekyusiza ne bagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo aboogerako nti baali bantu boonoonefu nnyo. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم twabesa suzangira nitubasaako ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeetamwa nga bamaze okubeera nga buli ndagaano bagimenya Allah agamba nti twababonereza olubonereza ddeka busa
faqaraqnahum netubazikiriza n'amazzi bwe bali bagoba abagoberezi ba Musa nga baagala okubatta ne Musa filiyammi ne bazikirira mu nnyanja Allah n'abeeranga abasaanyaawo bi annahum lwaki kubanga baali